mbola kukyagenda mu maaso ky'okuzaayo Sitampu oluvannyuma n'ekisanja kyabwe okuggwako obuweereza obw'enjawulo bulina okuva ku bukiiko bw'ebyalo bulambika okufuna okusoomoozebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku nfuga egobererwa Uganda, egimu ku mirimu gy'obukulembeze bw'ebyalo kwe kwanjula abatuuze abatuufu mu bifo eby'enjawulo okuli kkooti, banka ne mu nsonga endala nnyingi zonna ezigwa mu kkowe eryo ng'okufuna endagamuntu, paasipooti n'ebirala. Okusinziira ku bakulembeze ab'enjawulo, enkola eno yatandise dda okufuna okusoomoozebwa era waliwo abatandise okulowooza ku kizibu kino. Buno obudde waliwo omuntu nga baagala balansi wa school fees naye nga alina kutunda ku poloti naye nga kyetaagisa chairman. Buno obudde mulimu omuntu ng'alina ekibira kye kyetaagisa chairman. Mulimu abantu abaagala okugenda okufuna akalone mu banka. Ebbanka tejja kukwata biwandiiko ku lw'ensonga ebiwandiiko bijja kuba nga tebabirina mu mateeka. Omwatu aguli ku bukiiko bw'ebyalo gwatandise dda okuluma era abaagala okwewola n'abaagala okweyimirira abantu mu kkooti basanze obuzibu obw'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Nansana Municipality kye kimu ku bitundu ebisanze okusoomoozebwa kuno era sipiika wa Nansana Municipality Hamza Kasozi agamba nti bali mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Tumanyi kyakuzzaako tusobeddwa naye tusaba nti Paalamenti eyangu emangu okukwasaganya ensonga eno okulaba nti abantu baffe bafuna obwenkanya n'okubeera nti endagaano zaabwe ne sitampu ya LC mu mpapula zonna ze bagenda okubeera nga bakola mu bbanga lino zitunulwamu n'okufindinga solution mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Waliwo n'abalina endowooza nti gavumenti yandibanga bino byonna ebikoze mu bugenderevu era bagamba nti bwezibanga ensimbi ze zibuze bakkiriza abakulembeze ab'enjawulo ku bitundu bategeke okulonda kuno okusinga okusiba emirimu gy'abantu. Okulonda tekwetagisa buwumbi 59 nga bwe bagamba. Twasimba nnyiriri n'olwekyo ffe batuwa olukusa ku byalo byaffe gye tubeera tugende tukole ekyo tulonde esente baagala zaaki. Ne batufuna ebitabo byaffe ne tuwandiika tulondera ku kyalo buli kyalo polling station kati baagala ki. Ne luli ssente wadde baazireta naye ssente amazima tezina kye zaakola kubanga tewali mu kintu kigenda mu ssente. Iffe ng'abantu b'okukyalo ffe abaaliwo ne tulondesa abantu baffe ne tumanya mbu ono chairman yagenze kasira bayishu ya ssente weegendera mu wabula tugambe nti nno gavumenti eriko yasobodde obiteekamu ebyobufuzi kubanga luli yakiraba kumpi twakyusa 40% ba chairman bonna abasinga okujja bali b'NUP. Ku nsonga z'ettaka naddala okutunda n'okugula ebintu eby'enjawulo obuzibu bwagudde dda mu bitundu eby'enjawulo abantu gye batandise okukozesa embeera eriwo okusenda abantu ku ttaka ssaako okubula obuyambi obuyinza okuva mu bakulembeze b'ebyalo kubanga baliwo mu bukyamu. John Busulwa nga kansala akiikirira abantu b'Ekiringente ku lukiiko lwa Mpigi disitulikiti agamba nti emirimu gy'ebitundu eby'enjawulo naddala eby'ebyalo gyatandise dda. Ow'ettaka alina omutemwa gwe mu ssemateeka mu Land Act n'owekibanja naye bwatyo bwali naye gavumenti tetwala budde kuba nki okubyalo namubitundu kusomesa abantu bigala ku ttaka kabasa nti omuntu ajabuzi n'asenda abantu ate poliisi etidde okulya enguzi esuse mu poliisi. Ate mu bitundu eby'enjawulo Bassentebe b'ebyalo bagambye ddala okuzzaayo Sitampu ku ggombolola nga beekwasa ensonga ez'enjawulo. Mu bitundu by'e Kayunga ne Lwengo Bassentebe ba disitulikiti zombi bakkiriza obukiiko bwayo okugenda mu maaso n'okuweereza abantu wadde nga kino kimenya amateeka. Munnamateeka Robert Kagolo atangaazizza nti tewali muntu yenna wadde ekitongole kya gavumenti ekirina obuyinza okwongezaayo ekisanja ky'abakulembeze abalonde okuggyako abo abantu ababa balonda. Taamu ey'abeerusi bwe bayaweddeyo kati tosobola ate kugyongezaayo kuba bali bantu baba balonda. Paalamenti si bantu, bali ba MP batono naye abantu abalonda kati ate bw'ogamba nti Paalamenti ebongezezaayo be baggyeko obuyinza bwabwe. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.